Kyagulanyi amuliddemu. He's not a military man. Naye alikwalaali. Abageto abakankozese ku lulimi lwa geto alikwalaali alali ogimanyi waddala nzo luberebere natandika ne muganti president abasajja bano bampuuga nga ndaba bazanyisa amagulu abiri ndoza mujjukire mabegako eriwe bampalalira lutamaguzi simanya abaganda tebagalisha nemba bulya neyoga sino sibi abaganda butagaliza kubani bwe Kyagulanyi alabisiza abasajja bano ate alabisiza no opposition ebaddewo. It's as if this is the first time we are having the opposition. But weba tugende ku nsonga ya DF. DF je chate. Kibina babadde ba member. Tewali wo kipya nawe. Abadde ba member ba mu tewali wo kipya. Basaze dilo bafunya amaka. Tewali wo kipya. They now have a new political home. Tewali wo kipya. These people you have known them for some good time. They are dealers, political dealers. They have been there, they have been playing their tricks, political tricks nga mubategeera ngera mulaba kati buli woyingira ebyobufuzi nga tolina mulimu gwo gwankalakkalira nga ate ebirungi obyagala awo bolina okubeera era yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo nga muli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako sobola okozesa ennamba z'olaba ku screen ne Honorable Lutamaguzi Semakula mu studios wali mpaka w'abantu ba Nakaseke South ava mu kibiina kya NUP mu butongole ebisera biri nali mbuza abuzibwa nti ali aganaga naye yakikakasa era bw'atyo mu butongole yasalawo okugenda mu kibiina kya NUP so wa NUP awedde emirimu ataliko kabuuza n'ekisinde kya People Power so nga nyingi nnyo tugenda kuba tuzoogera naye kaasukakula museeko tugende maaso tukwaniza hono sebo neyanziza nnyo mukama wange nzikiriza sebo kubuuzaako wamu n'okubuuza ku bansindika mu palamenti abantu beekaasa ng'ombe mbalamusizaako ab'e Nakaseke Kapeeka Semuto mukulu Vincent Serugo nkulamusizaako awo Ekiziba abantu mwenna abawuliza Radio 4 ne Radio 7 okwetoloola eggwanga lyonna twebaza abali mu kukola mwebali kubanga mukola kubanga eggwanga likulaakulana n'abantu bakola era nsanyuka nnyo bwe nsipiteeyo mu kyalo kyewaffe eyo nga abavubuka muli biza abamu nga mukola nsaasirako nnyo mikwano gyange abafiiriddwa n'abafunye ebirungi nsanyukira wamu nammwe naye bensaasira Kenya abafiiriddwa ye kansala muzungu awe Nakaseeta kitale nnyo ekyokufiirwako omukadde waffe saasobodde kujja naye natumye chairman Mutibwa naye ate njagala kwebazaako nnyo abaami ba Ssaabasajja Kabaka abeekozeemu omulimu okulaba nga bulungi bwansi agatta ekkubo lyakalege n'ekyoga atandika nze naweerezaako emitwalo 5 mukulu nanjwe engendo zaagituusizza naye baŋŋambye mukyayagala ebigoma n'amayinja ebyo tujja kubanga tukwasaganya wamu okulaba nti ebintu ebyo bijja era njagala kwebaza abaami ba Ssaabasajja Kabaka abali mu kukola omugga Kyalugondo nammwe nabaweerezaako emitwalo 5 ebinaaba bijjulidde omugga Kyalugondo ogwo gwe gugatta Nakaseke ne Luweero awana abawajulidde tujja kubanga tukyakwasaganya Lugogo era njagala kwebaza chairman Mutibo w'Ekibaale ne mukulu Kiggundu ne tiimu ya Molo okuba nti ekkuba ery'eddene nnyo erigatta Luweero ne Nakaseke Timuna Buyungwe Kasambya Lugogo Bulawula ogwo omuggo ogwo gugatta Nakaseke ne Luweero byamaguzi we bitire nnyo okubanga wabi nnyo tugezezaako kabira ku district ne mbadde temunnatuyamba njagala kusaba mukulu Koomu ne tiimu y'abanna abali ku district musobole okutuwaako ku excavator's nange etaddemu ssente awantu awo mpulira nkooye naye nga tulina machines ku district ezisobola okubanga zituyambako nga tukola awantu awo so ekyo kinewuunyisa nnyo naye tubasaba tukwasaganye tukole Lugogo oyo kuba bwe tunaabanga tumukoze tujja kutereeza ekitundu kyaffe nga ekya Nakaseke sebo mukama wange njagala kubakulisaayo ennyo nabalabye emikwano gyaffe abamu mwami Museveni bwe yabadde alambula Nakaseke naye kino mwe naddala abakulembeze ab'omu Nakaseke nkibagamba bulijjo mwogera ebigambo bingi
nendoza mwalabye nti mwami Museveni teyabalekeddeyo yadde kamyu n'olwekyo buli naku mpulira mufumuuko omugambo muyitirivu nabadde nsuubira nti head of state bw'abazze munaddala abamubadde abamutambulirako ndowooza mwalabye nti omubaka wa parliament bwakusakira n'akuleeta seed school olina okuba mu ngalo omubaka wa parliament bwakuleetera eggombolola n'erikolebwa olina okuba mu ngalo omubaka wa parliament bwakusakira amalwaliro agaddaabirizibwa olina okuba mu ngalo omubaka wa parliament bwakusakira amakubo go n'olaba bagatadde ku poto yeyo gundi gye bateekako amakubo ge bagenda okukola okuyiwa kolas olina okukimanya omubaka wa parliament n'akusakira amasannyalaze omubaka wa parliament n'akusakira amazzi kujjako omuluka gw'emijinje gwokka gwe gutanafuna amazzi era ogwo nakikola intentionally nga twagala kulaba nga gye tusembyayo eyo okubanga tukole programu yaffe systematically n'olwekyo nabadde mbasuubira naddala mu ababadde era kino nkisaba abakulu abatambula ne mwami Museveni bw'ogendanga mu kitundu ng'ogenze kukyalira bantu kubanga ekigambo kye bayita fountain of honor kiba kyanjawulo olina okutambulanga ne baktekinokrati si bano bakubi banduulu bano bawuzi b'obunyama bakunoonyako ekyokulya abamu abaadibedda politikale olina okufuna abakulembeze b'omu bitundu era nze nabeewuunyiza nti obusungu bwonna obwedda babumalira ku bipande byange nga lutamaguzi byonna ne babikuulayo ne babikolakolako effujjo nga bawerekerwako ab'emmundu osobola okujja n'oyo n'ebipande byange naye tosobola kunyonoona mu mitima gy'abalonze era ekyo ekyandaze tobutiitizi we buli kino nkibasaba mwabatambula ne mwami Museveni bwe mulabanga kye bayita fountain of honor kye bayita president ng'agenze mu kitundu omukisa ogusooka baguwa abakulembeze ba mu bitundu ebyo ne boogera eri president ebizibu byabwe bibaluma ne mulaba ne mwogerako ku bituukiddwako ne mulaba okusoomoozebwa okuliwo ne musalira wamu amagezi naye bano abaleebeesi bano abakutambulirako ne bakujja mu biliyoni ne bazigabana eyo ne balya ne bajja kakati nasanyuse nnyo era nalabye mukulu Kirunda ng'oddamu statement ze nakolano naye sebo mukulu soma mawulire ga government ag'okulwa okusatuliyo balwalirwa kumeka ku page ey'okuna Museveni yali alambula ekirala ekirimu akabizzi akamu ewa mukyala Nakayenga nze nga ndi mukulembeze simala kwogera ate sikyamunkirira kubanga ffe waffe mu Nakaseke twabagoba ne tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne tukuba ne mu ngalo temuliddayo kukolerayo fujjo lyammwe era n'omukulu bwe yabadde asibula akabonero yakalabye nti teri muntu we yamwetaaga kati bino tuba tubibagamba tetubyogeza mutima mubi naye head of state fountain of honor najja mu kitundu mwe bakajajjatta ne muteekawo olukomera olwo omuntu kulembeze w'omu kitundu ekyo yalyogera ddi ebizibu ebiruma ekitundu kubanga sebo mukulu kungu president tamala gatambula lwe bafunyeeko omukisa kuba yabadde ajja asiibula mbw'asiibula tagenda kudda mu byabufuzi ng'ajja asiibula gye yalwanira naye ekyansanyusiza nti nammwe abawuzi b'obunyama mwalabye teyabalekeddeyo yadde kikwanso buli lunaku tuba twogera nenwana nendeeta ambulance nenwana amakubo ne gateekebwa ku poto nenwana n'ofuna eggombola saalabye mmwe abawuzi b'obunyama batera okujja ne mutera okwetuumatuumu ebintu ebyo nga mwekubira mu ngalo nga mukola obuferefere bwammwe mmwe muleesa amagombola mmwe muleesa amalwaliro sibe mmwe muleesa ambulance nabadde nsuubira nti mwami Museveni ng'azzaawo mwali badde mubimwanjulira naali bakubidde nnyo mu ngalo naye nammwe mwakitegedde nti obufere bwammwe bwe mutera okukola ne mujja ne mwetuumatuuma ebintu kakati omukulembeze ng'azze mu kitundu omukisa ogutatera kulabikalabika kuba abakulembeze babeera ku byabwe ne mufuna omukisa ogwo omusajja yalwanira ewammwe n'aviirako abantu bamwe bonna okufa ne mutandika kuteekawo olugo mu kifo ky'okukwata abakulembeze bannammwe ab'omu bitundu ne mubawa omukisa ne boogera ku bizibu ebiruma ebitundu kati lugogo oli mumulaba ekitundu ekisinga otugatta Luwero ne Nakaseke awayita ebyamaguzi oyo yabadde aggwerawo essaawa eyo nga ne president nga fountain of honor asobola okukola gye bayita presidential directive n'alagira ministry ya works n'agigamba nti kakati mugende mukole lugogo ne batuma n'owekitiibwa General Katumba Wamala ne timu ya Ministry of Works era kino ekigambo wa Museveni okutambulanga n'abawuzi b'obunyama tekigenda kuyamba yadde wasiibudde ogenda abo abawuzi b'obunyama obadde nabo abasinga ku bo baferefere ba BB era obamanyi ne reports zaabwe nalabyeko n'omukazi atera okupangapanga obubenje bwe bamuwa ssente oyo simanyi gwe batomera simanyi nyumba nekwata omulyo tomutegedde nze simwogedde linnya gwe tobeera waffe namulabye yakulembedde ekibinja bingi ekyo omuferefere oyo kakati bwe mubeeranga nga muzze mu bitundu gye walwanira
kulembera tekawo timu yo ogambe nti yes ngenda kutambula naye njagala one technical people oje mu ba production kubanga mwabadde mulambula obugagga abantu bafunye otambule n'ab'ebyobulimi otambule n'ab'ebyenguudo otambule n'ab'ebyamasanyalaze otambule n'ab'ebyamalwaliro nga buli bagenda okugamba nti tutunuulira amakubo gaffe gano linkaging roads ng'osobola okubaawo n'ayogera ne bano abawuzi b'obunyama abamu baggwamu essuubi mu by'obufuzi bakwebereseeko ng'ekinya bwe kyebereka ku kisenge ekitinga kiti okugwa wansi gye balina essuubi lyabaggwamu wabula batunuulidde byabufuzi n'otuuka mu kitundu gye walwania 40 years you are in power you are only showing only one piglet in the kiralo one piglet in the kiralo bobolowooza nti bino byenjogera bya bulimba kebera mu lupapula lwa bukedde olw'okusatu luli peje eyokuna nga Museveni ayimiridde mu Nakaseke mu maka ga mukyala Nakayenga ng'ali ku kiralo kiriko akabizzi kamu kayimiridde era ssebo mukulu Kirunda nakulabyo ddamu ng'oyogera ebigambo gwebyo byolina okwogera kubanga omulimu gwammwe gwa kujajjatta naye ffe abava mu bitundu ebyo abamanyi omusajja bwe yasanga ebitundu byaffe we bifaanana nga tulunda tulima nga tulina n'abagagga abali abalina amabaasi mu byalo ng'abantu bali tosanga abantu bagoba ku ttaka naye okuba nti naye oluvannyuma lw'emyaka 40 akomyewo nga ekyobugagga kyasobola okulambula kabizzi kamu nga kali mu kiraalo olupapula lwammwe lwabukedde ezo mpapula za gavumenti ng'ekyobugagga kyasobola okulambula akabizzi akamu nammwe abamwetoolodde abawuzi b'obunyama awo ne ŋŋamba nti nange mwali baddemu neebazaako ng'abantu be Nakaseke kuba pulezidenti bw'abazze ye chief accounting officer wa government ekigambo kya president kibeera teeka n'alagira nti wano wabeewo ekkubo wano wabeewo eddwaliro wano amasanyalaze tulina ekitundu kyaffe ekyekittanso baba w'amasanyalaze ekikubampanga ebitundu ebirala ne bano banne be yalwana nabo kuba waliwo obusajja obwabba ssente z'abalwanyi obwo buteekawo kimanyi bakiyita okuteekawo eggaali nga bwe bulaba Museveni nga ze buteekawo eggaali teri kumusemberera oyinza okubwogerayo nti buno obusajja bwabba ssente zaffe ez'abalwanyi ate okumanya obusajja obwo bufere bukola embaga ne bujooga abantu abo bwe babbako ssente ne bugenda ne bubawo ebyokulya kati omusajja n'omuwandiisa nti kungu oba lutamaguzi gavumenti ekuwaddeyo akasiimoko ka $5,000,000 naye kye bukola bukuwandiikisa erinnya ne mugenda nabwo mu banka ku $5,000,000 bukuwaako $5,000 nga bukuŋŋaanya kati bwe buba bukoze mu bantu omutwalo nga gumu bwe obusente bwe mulaba bwe bajja ne babawa ne babakolerako embaga naddala mwe bamuzibe b'amaaso ne bamuzibe b'obwongo abatakyalaba bigenda mu maaso sebo nsonyiwe njogeddeko ku kintu ky'e Nakaseke kubanga omukulu oyo yalwanira Nakaseke yalwanira Luweero naye olw'okuba nti naye akomyewo n'abamoking especially mu abasajja abakulu a head of state just touring one piglet using 2 billions kuba Museveni buli wafuluma buli lunaku okusinzira ku budget yaffe ya parliament gye tulaba baamuwa buli wafuluma state house akozesa billion 2 gw'omuntu weeyo mu kyalo wewaffe Nakaseke weeri wansi ekasiribiiti kapeeka atamanyi billion 2 bwe bukadde 10,000 bwakozesa buli lunaku bwafuluma naye ng'agenza okulaba akakabizi ke mwalabye akamu ke yabadde alambula mu kiraalo n'abo ababadde bamwetolodde omulundi omulabe muba mutambula please organize a group of sensible people abasobola okwatitulatinga issues z'ebitundu luli nebazanyo minister Kasajja ono owa finance is a minister naye Museveni we yagenda ewaabwe Bunyolo namugamba yes we have so many petty issues nefe twagala okulaba ngo rehabilitatinga regional hospital yabwe era ne bagiteeka mu budget ne baba wa sente nego yise waliwo nawo no yita mu nkonko abantu ne bewalwana nabo bakutera wa majembu balina kubakuumira eri tebalina nakulabako we wali musiko nga tebakukumiranga eri babakuba emiggo sebo omukulu ne bw'aba anayita ku kkubo mulina kubeera mu maka gammwe ne babaggaliramu ebipande by'opposition byonna nga babyonoona ebya Lutamaguzi n'Ekyagulanye byenaalemu babirekawo n'otunuulira emitwe ng'oli atuuka n'okutya ekifaananyi n'atya n'ekifaananyi just poster ng'eriko Lutamaguzi naye nga agideployingidde abasirikale bagende nga bagyonoona oyinza okuba nga siggwe ne intelligence yo ekubuulireko tukoye fujjo lyammwe bw'obozze mu bitundu byaffe eno gye muba muzze gye tutabayise bw'osangawo ekipande kya duly elected member of parliament
CMP2B please respect it nga nafe bwe tubawe ebitiibwa nga muze mu bitundu byaffe gye muba muze okweserejja tojjeeyo kola fujjo mbootya ekipande kya lutamaguzi bino byonna ebirala musobola okubiteekawo kubanga nyinza okkunenya ebimu naye ebimu nesikunenya naddala ku issues eziruma abantu omukulembeze w'eggwanga gy'atya mu kitundu ne mutawa ba local leaders mukisa kwogera ku nsonga zaabwe ezibaluma olwo mukisa guba guli jaddi so bani abayogedde because you see you're contradicting yourself on gomanyini watugamba bakuyita nze sobola mukyala alupo yampita nogano genda na mugamba anti nze uliriza kati ba local leaders mwe local leaders anti uliriza I am not too local I am both local okay you're the leader of the area uliriza sebo bwe nkugamba local leader nkugamba local government. I'm talking about local government. Statement yange, don't think I'm a layman. I am talking about local government. Local government we no kwa sentebe welo si wanu. Abama gombolola. Aboku 5 n'abakulembeze bamu abalala abakyali mu kunsa sibuno obubinja binja obujja butera okutugamba mbutwalwana nzetera okububuza nti ani yakutuma mu nsiko omulwanirire ng'oggyeko obubbi bwe mwajja ne mubba ente zaffe n'abantu baffe ne mulekanga mubasse mu abataabawagira nga mubatemula kakati abo bo era tebakyabyogera ebiboozibozi byabwe mukimanyi twalwana awo tubbinkanirawo naye gwe bayita fountain of honor manyi kigambo kye bayita fountain of honor najja mu kitundu chief accounting officer w'eggwanga mulwana nnyo okulaba nti mupropose nga muteekawo proposals ozimanyi ebintu ebiba biruma ekitundu ne mwogerako n'okusoomoozebwa okubeerawo mu bitundu ebyo naye yeetooloddwa bano abaggwamu essuubi bonna bali awo abamu ebimbe bibakubye batambula bwe bagoojama bati bwe bagoojama abalala obwavu bubalumye omukulu abaavu wazijja ate gwe bakubira mu ngalo kakati nze naali badde nsuubira nti newakubadde nze sisobola kubeera mu meeting zamwe. I respect you when you visit areas ngera nze bolaba si musiramu nebwe nsanga abayisiramu nga bali mu muzikiti basaala I have to respect them bwe nsanga aba 7 side nga siri mu 7 side I have to respect them abakristaayo n'abalala bonna kubanga mu message gye baba bafulumya wabeerawo osanga nange nkwatako kakati omukulembeze w'eggwanga nga zesinga ssentebe w'eggombolo bali ekaasa ng'ombe oba ow'ennakaseke yavuddeyo n'ayogera ku muggalugogo ne bayita president aba ne capacity eyita aba works aba ministry of works kuba mugogo otafire ye yagwonoona mu lutalo ng'abasirikale bobo tebabali bubi n'agukuba gurunedi ne bagwasaamu makati ne sawa za leero fe tulwana nagwo okulaba nga tuguzawo tebaguddabirizanga head of state bw'abazze waliwo amakubo gaffe agaateekebwa ku poto ge tubadde tulwana nagwo okulaba nti gali ku poto naye gabeera ditamakti gafuna dikolasi n'okulaba nti ozze okwogera ku byenfuna naye ebyo ebiriwo practically kubanga abasajja bano baguumaazizza abantu emyaka 40 abategeera babategedde naye abamu n'essawa za leero bakaddiye tebanaba kubategeera sebo y'ensonga eyo gye mbadde njogera ku local leader mba nkugamba local government eviira ddala ku ssentebe wa LC1 paka ku district ate abasingako bonna ba NRM ate abasingako bonna abali mu bifo ebyo baana nzaalwa bw'obeera omwana enzaalwa ng'olabye chief accounting officer wa ssente za government governor bank of Uganda governor of all finances minister of finance ngaze mu kitundu kyamwe ng'alina capacity eteekawo directive olonda abakulembeze ab'ensa ne boogera ku bizibu ebiruma ekitundu n'akompilinga lisi y'ebizibu ebyo with time bw'aba asasula osanga ekitundu ekyo n'akiwangaera walabye ng'abadde yeetolola mu Bunyoro sub-region n'agenda mu Teso sub-region ng'abantu baayo balonda abakulembeze ab'ensa ne bavayo ne boogera ensonga zaabwe irrespective of their political affiliation but still nga boogera ku nsonga eziruma ekitundu ekyo ne zisobola okuba accounted for by the government. Honorable, tugende ku nsonga ya genocide ne DP wenjagali tutandikirere wali mu DP yes tokyali eyo but Honorable Mao ya kulembeddemu team yoba delegation abamu ku bakulembeze ba DP ugenda okusinkana genocide akunsonga z'ekibiina kya genocide n'agaba ne mbasaba tusigale nga tukolagana kulo bulungi bw'eggwanga lino kati abo ebibiina my politics kadi gufuuse mulimu abantu bakozesa politics to get money. Political parties are used to get money
era abantu batono nnyo abali ku mulamwa kyovola banti omusajja w'NUP ono bwe yajja n'abagamba tulina okubeera kwalaali president w'NUP command and chief nationality platform command and chief people power bwe yajja n'agamba yasanga fielding erimu abasajja nga bakozi ba Museveni naye nga they purport to be of the opposition. Abantu abasinga tebamanyi Museveni abadde ng'agamba nti ebbanga lino ojja kuba opposition yaggwawo nga yeecreatingira opposition eyiye. Museveni Museveni had created his own opposition ng'era yagiwa ne terms ezimu opposinga. So okuba nti bano bagenze wa Genocide era fe tusaasira Honorable Sebamala president waabwe bamuyita de facto president Sebamala ayagala bwa president ayagala bwa president mukulu Sebamala. Kakati olina okumanya nti DP is one of the properties of the state. Kati DP ne gudu UPC ne gundi endala ezo zonna Museveni yali yeecreatinga obubinja bw'aba individuals be abamu opposinga ng'era yaba facilitating. Tewaliwo kipya wabula ekikulu ekiriwo ekipya be bannayuganda okuba nti benyweza ku national unity platform okubajja we bali. Era najjano naye nkugamba nti Museveni bw'aba akubisa aba opposition embukuuli nga bolaba abaana b'NUP bw'abanyiga n'abateeka makomera ne bakola effujjo lyabwe bano bagudu opposition abakubisa mizingonyo. These people you have known them for some good time. They are dealers, political dealers. They have been there, they have been playing their tricks, political tricks nga mubategeera ng'era mulaba kati buli woyingira ebyobufuzi nga tolina mulimu gwo gwankalakkalira ng'ate ebirungi obyagala awo bw'olina okubeera. Era nze ensonga lwaki olaba ntero bana mwekalakasize mu nnimiro ebiseera eri baasooka ne bagamba nti akasajja kalutamaguzi Museveni alabika yakagula mu kifo ky'okukeeranga n'eddoboozi erigamba mwekalakasize ku nguudo nasooka nga nkimanyi nti there will be a time Museveni ng'alina opposition ye nga tekikyamwetagisa na kumwetagisa nga lwe yakozesanga Bambega. Kati era ne Bambega banyivu nnyo kubanga directs talk to his opposition eri. Kati wano bw'alaba ono president Kyagulanyi ng'azze n'alaba emizannyo gy'azanya n'agamba ono waddala ono waddala ono waddala era njagala kuwulira bukya Museveni asisinkana opposition Kyagulanyi amuwuliramu. Come again? Busha Museveni asisinkana opposition wano zimu opposinga Kyagulanyi amuwuliddemu. He's not a military man naye ali kwalaali abageto abakankozese ku lulimi lwa geto ali kwalaali alaali ogimanyi waddala bwakugamba nti tugende eno era kyova olaba nze oluberebere natandika ne mugamba nti president abasajja bano bampuuga nga ndaba bazannyisa amagulu abiri ndoza mujjukire mabegako eri we bampalalira lutamaguzi simanya abaganda tebagaliza nembabuulya neyoga sino sibi abaganda butagaliza kuba ne bwe mugamba nti baganda amanya gaabwe sigawulira nnyo wano mu Buganda tegaliiwo naye nga wantu baffe bakabaka tubamanya bantu bakabaka tebagaliza abaganda tebagaliza bane nze waliwo kyenengedde kakati nange basobola okuneetondera ne bateeka wa mawulire ne bagati bano temunaba kubategeera ffe tubeera ku ssiini waliwo kye tulengera nenenga ati omusajja ono mumulaba wataddeko entalabuusa akeera n'ayaziina naye mwali mukebedde obaddala yatoola shahadu eva ku mutima gwe mugenda okukebera omusajja nga tebamukomolanga na kumukomola. Kakati bano abasajja bazze bazanyirako Museveni emizannyo gye kuba Museveni bwe yajja wano yajja yakola pulaani ye gye bayita 50-year master plan eyo yagituukiriza ey'okulaba nti asuppressinga Buganda ettaka ly'abantu lyonna balitwala n'erya gavumenti okulaba nti obugagga bwonna bwabwe okulaba nti emirimu gyonna emisava mu gavumenti gyabwe era bwe bakubuuza wano nti olinayo DPS omuganda gw'omanyi mpaayo ba DPS abaganda babiri b'omanyi oba abakyoli ojja kwetooloola weetooloole sigwa omu ku bo gwe muwagizi waabwe wa Piero Yukungu ojja kwetooloola nawe nkugamba nti wa Piero nawe ng'okyusa fesi kuba ojja kumanya bakwasosietinga ne basement zizaabwe. Kakati ffe twamanya era ensonga lwaki olaba nze sotera kunsanga mu meeting ndozo badde tondaba nga mwogera ebigambo ate bana abasajja tebabeera mu meeting. Nze I hate to pretend. Omusajja wange omu yansomesa keyo o Harvard
in fact mkwano gwange omu yayongedde nankenda nangamba nti bwoba oyagala okubeera successful mu bulamu basobola okuteeka ku lisi zaabo be baagala okutemula ne bakola ki naye bwoba oyagala okubeera successful mu bulamu bw'ensi ne bw'onoobeera toli mugagga nnyo please hate what they call pretense. Abano bonna abasajja baze ba pretend. They get Museveni's money day and night. They pretend ate ne basanga population eri galibo population gyozanyira ku bwongo nojjayo ekikutiya n'osuula ko bukunkumuka ne bakubira mu ngalo because Museveni has impoverished them indirectly and directly. Nge walabe mukwano gwa Faji Naddulinga akubira Museveni engalo ng'ali eruwero naye ne mutunulya ne mugamba nti enseno oba Katonda bw'atunulira abasajja abakulu bana alaba kiki ngengeri omusajja oje yafiirwa omwana we mu basajja bano ne mulaba yakuba engalo era nagenza okulaba y'omu kuba respondinga mu bigambo bya Museveni nga ze bino ebyokumokinga bana Uganda n'Abaganda nga bali ekololo ne abagoberezi baabwe. So kakati I am not surprised. Gwegwe ne unyali surprised ndi Genosale yakutte Mao n'amuyita. Genosale kati yasalirawo DP. Nedda Mao mwana mu lujja lwa Sale. Mao mwana. Nebi abadayogera CVV. Waliwo baddeko ewaka nga abakozi bo bakusinga obukulu naye nga bakuyita muzeeyi. Nga ne bakadde bo bakuyita muzeeyi ewaka ng'ozeeyo kasita obanga gw'oli n'ettooke. Museveni kyasooka okukola wano kwe kwavuwaza bannansi n'abateekeranga ebiprogramu bino ebibaguumaaza. You go to Busoga sub-region. Abasoga baali bagagga. Go to Baganda here. Baganda ng'ozanyira otya ku Muganda wano nti ng'ovudde gyova. Naye kakati ati uliza ati kakati kati gwe bw'osanga nga Faza agamba omusamize tukolagane. Nga bayimiridde ku ssabo ly'omusamize Faza ayimiridde ku ssabo ly'omusamize ng'agamba tukolagane gwe ng'omukirisitu osooka kulowooza ki nti Faza ono nedda on what terms Genosale musuubuzi tokimanya ekyo Mao mwabyabufuzi kuba simanyi bizinesi ya Mao naye bizinesi ya Mao gy'omanyi gyakola oba kyembazi zewe ziri mpulira looya alinga ambidde bonna balooya mbidde gwokyaza wano naye kyemba yambidde ndowooza ye eri awo nagiwulirako naye yamao sigiwulirangako eri era bo basalawo ne bagamba our business is politics kyova olaba wano bannabyafuzi abasinga bagenda ne bagamba Kyagulanyi totusimbako muntu naye wawulira wano nga bagamba Kyagulanyi president Kyagulanyi nti totusimbako muntu nobabuuza nti ate oli wa kibiina kya NUP gogamba butakusimba omuntu tulina okusoomozebwa kunene oli bwakwata political party n'agikwata ng'omugugu n'agiwaayo nti njiwaddeyo yiino DP yagenze ate kati eneegenda emeka state controlling DP era DP mu biro bino bagigamba it is an arm of NRM sirabangayo muntu ng'oli minister ng'ate gwe president w'ekibiina ekyo ng'ate gwe wakanya gavumenti ng'ate gye weekutteko yeekubeezaawo ate bw'otuuka okutuuza tabamiruka n'ogende wa Genosale musale nti osaba ssente za kutuuza tabamiruka kwanze nabadde mbuuza Mao nti wagenze wa Genosale member wa DP oba ye chief financer kati ekisinga okutwewunyisa ku bannabyafuzi bano abasinga sometimes tetunenya na Museveni kwa kati otunuulira abasajja nga bano abaana ab'ensonyi you have been a member of parliament for more than one term you have been chairperson LC5 for more than one term you were a lawyer you have been a president of a political party ngofuna sente za iPod in billions sente za babaka ba parliament ozisalako abali ku DP ticket ozisalako every mwezi kakati nendala sente zofuna nesiru nobanga omutima gwote gumatira ate bagaya aba abasinga bonna bagenze beetundeeyo bali n'emitima mwe musobola okwetunda abasajja mmwe mu abakulembeze ne mwetunde wa Museveni naye mujjukira abalonzi tebeetunda nabalaba ennaku ezo nga bonna basimbye akalayini kaabwe waliwo oluyaye yayo lwe bakozesa mbu simanyi
corporation n'abakulu mu government mubakoze corporation ya kulya no si ya services. Cooperation agreement. The cooperation agreements these opposition politicians make with the government, it's a cooperation of eating, not service delivery. Era ensonga lwaki olaba nti bana abaveye waabwe eyo mawo gyava ne beegatta ku government ennaku ezo obabuuza since he joined Museveni what services have you delivered to your people, bajja kugamba as they are they were, as they were they are. Tewali kigenda kukyukamu. So tetujja kubamalirako nnyo biseera abakulu abo n'obubinja binja obulalalala nga kati walabye kana akabinja kampuuga yo mpuuga nali namubagambako ne mumpalampa ne bagamba nti abo baana ba Museveni bammawo baana ba Museveni baludde nga bamuzannyira ekintu kye kubanga Museveni's long term plan yakulaba nti ateeka wano obwakabaka bwe nga mutabani we yafuga wano of course twamugamba nti embeera eyo yonna esobola okubaawo nga kati boolaba eri mu DP but ngabo kyemalirizanya kyo mu dakiika etawera embeera eyo yonna esobola okubeerawo nga boolaba kati embeera eri mu DP bamemba b'ekibiina kya DP abakyali mwensa ngamba abakyali mwensa the best advice gyensobola okubawa mu budde buno kwe kujoininga national unity platform ebiseera bwe binaaba bituuse eggwanga nga linunuddwa you'll go back and reclaiming a political party yamwe otherwise kati embeera nga bwefaanana president n'akabinja kaba sellouts be they are there jubilating, they are there in Mbalala chest thumping, they are there in Mbalala enjoying state funds. Kati waliwo kye batagenda kukola era ensonga lwaki okiraba nti emabegako eri General Yoweri Kaguta Museveni ayimiriranga ku mavivige n'agamba by 2026 wajja kuba tewaliwo opposition kubanga baludde ekiseera nga bano abasajja bakolera regime but secretly and softly. We have no problem speaking to anybody, including Museveni, but we are not going to speak to him as prisoners, as captives. Mandela told us that only free men speak to other men. We must speak from a point of dignity. Oye Robert Kyagulanyi Ssentamu nukula ebigambo bya president w'eggwanga General Yoweri Museveni wayadde nga yeetonda but sorry wata Farouk Kirunda munamuli wa president nga honorable Sinakwasa Muzindaalo ya video n'alambika naga nti bannaye okwetonda kwa president yes kwabaddewo naye in fact ebigambo bikambyogere nga ye bwe yabitaddewo yagambye bw'ati sajja wange Farouk Kirunda agambye wano the dual apology given by His Excellency Kaguta Museveni and First Lady Mama Janet has elicited diverse commentaries, with some of the reactions placing conditions for the apology to be accepted. Ekyagulanyi byakola ebyo osooka teeka obukwakulizo okukkiriza okwetonda sooka okole kino. Now Farouk agamba without naming individual commenters and their conditions, let's be honest as Ugandans, the first couple gave the apology on their own volition. Nobody saw it coming. Why then place demands on them? Only God sees everything and accepts people's remorsefulness. Some of the demands being made on them are a state responsibility. The apology was meant to extend goodwill to all as we forge a more harmonious and inclusive country. Nobody is perfect. Those giving conditions should also apologize for their own mistakes, known and unknown, then move on. The first couple has given an example to emulate. Kati njagala kwebaza nnyo kundiegizewa njagala kwebaza President yetunze ne First Lady yetondedde eggwanga n'Obuganda for any mistakes both bayinza okubanga bakola oba abantu ekisooka okwetonda kwonna bwe kuba nga weekuli okwetonda nali nkulabyeko mu angles ez'enjawulo era ffe mu Bukatuliki tutera okugenda ne twetonda akuluupa
akulupa nakuba mu kifuba naye pa bogenda okukola akulupa nga faza n'akulira n'ogamba akulupa nze natta faza gundi yesikanaga sokoleke gundi yekanga akulupa kiriza naye bwaba omusajja ola akambe nti yatta faza gundi tusoke twetegerezeemu ensonga zino za poliisi naye nga wali eri general ffe ng'abakatuli kitukkiriza nti osobola okugenda n'oyogera akulupa naye kasita faaza abeera wali eri ng'akuliriza akulupa naye bishop nze namusaanyaawo soka omukirisitu uno basoyite ku poliisi wano anonya namba ya OC kakati mu biro bino ebiriwo Museveni amokinze nnyo bannayuganda n'abaganda. Ekisooka weetonda kuki kati oli mu kwetonda naye abantu baffe batadde amavivi mu kifuba ba edi mutwe abaana ba Buganda bogalidde makomera abatemuddwa abantu ba Buganda ne Uganda abatemuddwa kote kukyayamba era nze nsuubira nti singa obadde mwenkanya wali kutte kubanga buli weetonda bakubuuza kifo ki kye weetondeddemu bw'oba oyagala okwetonda ku bya Uganda either olina okujja mu parliament n'osaba olunaku oba n'osaba olunaku mu State House n'ogamba kati ngenda kwetonda ku lwa Uganda. In fact osobola n'ogenda wali ku City Square kuba kati ekibuga kyonna mwakiwamba kyammwe kikyo n'abantu bo n'otandika okwetonda kuba kati bakubuuza nti okwetondako is it practical kubanga Museveni bwe yeetonda nzikiriza nti ne sitaani asobola okwetondera Katonda n'amusonyiwa singa abantu basonyiwa Museveni nzikiriza nti ne Katonda asobola osonyiwa sitaani kubanga ebikolobero bye kakati mu biro bino bw'ojja okwetonda akulupa olina okwogera ku ebyo bye weetonderako olina okwogera ebibyo okay okwogera obwogezi nti akulupa n'okunumba ogenda ebyo bikola eri waffe faaza ayinza obutakubuuza mu Kristo tetujja kukubuuza kiki wakola these are very open things. Bwe wajja wano maye abasajja wano bazze banansi be baba wadde amalala bajja n'amalala they were very poor, they were paupers bajja wano mu bitangire nyana, they had no houses, they had no land, they were very poor. Banansi ne bakwasa omukisa ne bagamba nti yes we don't know your origins but since you've been part of us in the war let's give you the chance. Kubanga wano tewali mukulembeze yali awereddwa mukisanga Museveni sebo mukulu kungu. With due respect tewali ne wano mu Buganda mukulembeze yali awagidwa nga Museveni ndoze ekyo kimanyi obudde bonna bwe ne babubawa ne bafiirwa abantu ebintu byabwe kumba omukulu ono yali n'ebibalo bye yali ataddewo ku meeza kati essaawa za leero bwajja okwetonda n'emboozi nze nzita mboozi ezo kubanga tozigamba kujja nga weetonda kiki ky'okyusizaamu kubanga okwetonda kulina kuba practical nti omukulu azze ddala yeenenyezza emmeeme ye nga ffe batugamba nti weenenye emmeeme eyo n'ebikolwa byo olira ssebo n'ebikolwa byo byennyini ati wuliriza nti kyenkugamba okwetonda yabadde mocking kye kimu Luganda Kongola yabadde akongola bajerega banansi. Mr. Museveni, since when did you see that you need to apologize? Ati weakness nange nzikiriza era yensonga lwaki tugamba gunsingidde ddala bweru ebyo byenkoze ne ebibi ne byengenda okukola naye bwe ngenda n'amalala ng'abakulu bano amalala ge balina. You said you'll own this country and you own it. Kubaffe twabagamba nti Buganda eno gye mwerezeeko temugenda gisobola egenda bakuba ekigwo ne ate ne bagenda ne bafuna omukisa Ngobi najja ani Ngobi Ramadan Gobi Ngobi tomumanyi Musinguzi tomumanyi
Ngobi. Musinguzi Ngobi. Tomumanyi. Niwe PS. Ye Kyagulanyi Center president. Najja. Yani ye Musinguzi. Musinguzi Ngobi. Agogo namanyage agamuwe bwana. Bani agamuwa. Bana Uganda bamu. Musinguzi Ngobi. Kubanga najja. Najja abalabisiza nnyo. Kyagulanyi alabisiza abasajja bano. Ate alabisiza no opposition ebaddewo. It's as if this is the first time we are having the opposition. Omusajja natuka n'okudikira ngati kawunda suit nti n'ekyambalo ky'amagye. N'empale ya kaki kubafu etubaddenga mu primary ng'empale za kaki ze twambala muno ekyambalo ky'amagye. N'engatta enzirugavu. Kati ne kale myufu ayagala kudijidikira alinga mbu kala y'amagye. Kale myufu. Kakati n'olwekyo Bobi Wine yabikoze. Anti ebyo yabitutuusizzaako. Bobi Wine si abadde taliwo obadde olaba akanyamberega akaliwo wano. Ne basanga kati ne bo bakusanga okubye parade bakugamba nti oli ku kikolwa ky'amagye. The other day omu ku beesimbye ba member bafa ba National Unity Platform Mudi Obole. Ebisoga. Bamuwambye ne bamusiba ne bamaze ebbanga lyonna okumwamba kati bwe bawambye ab'eggulu boolidde abaana b'NUP bawambye eggulu. Many of them be bakidnappings. Mudi Obole former aspiring member of parliament era yesimbyewo ennaku ezo bamukwata ne bamuwamba bwe bamukomezaawo mu kooti bamugambye mbu bamuvunaana kukola dwiruze ezeefaanaanyirizaako ez'amagye. Mudi Obole omusoga mweno weeyidinde eyo bwe bamuwambye ne bamukomyawo any form wasobola okubeerawo okwetonda naye kizibu nnyo Abaganda okusonyiwa Museveni. Tukkiriza nti wabeerawo okwetonda in every form abantu bakola ensobi ne beetonda naye okwetonda kw'abano kwamalala. Ate no weetonda owamba abantu ye weetonda abantu bawamba naddala pi bojjuza makomera wabasumuludde. Ate ekibi nga maliriza ekibi kya Museveni kinene nnyo obugagga bw'eggwanga akuliriza obugagga bw'eggwanga bwe wakujjako nga waliwo ekyenjawulo kyemukozeewo. Tugende ku nsonga ya DF. DF ekyate kibiina babadde bamemba tewaliiwo kipya naawe abadde bamemba bamu tewaliiwo kipya basaze eddiiro bafunye amaka tewaliiwo kipya ebyo byomulaba bibaddewo weebiri era bijja kubaawo. Olidde sebo kati kipyaki which home is that gyoyogerako nti bano baakozeewo ekipya kati bo baakozeewo akantu kaabwe ke basakiramu kubanga kati politics afuuse wa kusaka ono agenda wajje nosala akutte ekibiina kitadde mu kikapu amugaye sebo kwako seggwanga ye ya DP. Bona lebo sebamala bali wali eri batunula omusajja agize ono akutte kino ataddewo kali eri kakati gwe ngobeerawo be excited nti mpuga yakoze ekibiina kikuyamba ki era kigenda kukola ki kwanga mwe mulowooza naddala ba regime apologists balina kye Museveni kabazanyira mbu mpuga we yataddewo ekibiina mbu kigenda kufishinga from NUP. That's how Museveni apologists and NRM Kakunis think. Nti tebakulaga tebajja kujjamu NRM naye bajja kujjamu NUP. But NUP has been there. Era ensonga lwa ekyawula NUP ku bibiina ebirala nti baddala. Owulira sebo baddala bwe bagaba baagala nkyuka weeri oba otemula oba owamba
oba okoloti effujjo lelo bakugamba machi ono botemula nga bateekawo balala bowamba nga bateekawo balala kati nkugambye olunaku lwajjo waliwo abavubuka ba NUP abatalina musango bwe bawambye mu Northern Uganda. The other day President Robert Kyagulanyi abadde ali ereyo mu North ne bajjako radio ne bagira kati ng'olaba ate bwe bereete nekkololo bwe beefuula mbu baliko mwoyo mutukuvu ne zino endiga zaabwe ezibakkiririzaamu wano waliwo omuntu ategeera asobola okuwuliriza ebigambo by'abana abasajja nga babyogera nga bamookinga bannansi ng'obugagga bw'eggwanga bonna babututte bonna ennaku ezo ripooti ya Amerika yafulumye nti obugagga bwa Uganda 85% buli mu bantu ba lubatu ng'ate bonna bali related. Okay, but again, the question is fishing from ekibiina kyo. No, fishing what? What are you fishing? Kubanga ne bwoba ogenze ku nnyanja bakubuuza what are you fishing? Are you fishing mukene? Are you fishing imputa? Are you fishing ngege? Are you fishing frogs? What is he fishing? Anti nange kyenkugago ngambe mbuba fishing. No, let me count for you. What are you fishing? Ye mwennyini about the big fish. You a fisherman, but what are you fishing? Himself about the big fish. Which big fish? Kubanga what is the what you call a big fish? To some other countries is not a big fish. Babwani kaba big fish. Oh, big fish muchi. Oina mkwanu gwa nkakembo. Big fish muchi. Oina Juliet Kakande. Muchi. Because we are looking at politicians who have both local and national impact. Impact kyabo gye basobola okukoleramu n'ogamba nti bano bataddewo ekibiina ete twebaka kwaffe twali twabiraba dda ne tubyogerako you dismissed us, you abused us, ne tubagamba nti bano balina ebyebye bafuga biwanvu kati n'oli omusajja yatuyise ekimererezi kansubire nti yafuuse memba waabwe openire yafuuse memba waabwe kubanga ffe twali tubabuulira nti bano ekibateesa mu NUP bali tebajja lwankyukakyuka oyo yakakyusa ebibiina bimeka oyo kozi yakakyusa ebibiina bimeka anti nkugambe yakakyusa ebibiina bimeka eri atandika okumbulira wazaakyusa buli kulonda nga kutuuse well ogwo naye mukisa gwe osanga naye waafunira niye nganze ku bizibu ebirimu Abannayuganda aba arts teacher bagenda kwekalakaasa abasirikale basula bubi abasawo basula bubi the other day nalabye justice omulamba owa constitutional court ng'akaaba nti emulago naye yatuuseeyo bbawe gye yafiiridde n'agamba agenda kuwandiika ekitabo nti mulago eze monument kakati tuli eno abalimi tebalina birime byabwe tuli eno mu parliament ya Uganda Museveni akutte 465 billion aziteereddemu pineti tubuuza piuzi pineti kati ezo ze question ze twali badde twogerako sikwogera ku bano these are minor things nga bobeera waka ne mutandika okuzanya ku mweso nga temulina byakola which era kati obadde tubuulire era are you new politicians in politics of Uganda? These people have been there. But it is already wine. It is already wine in a new bottle. So what is the change? What we had naganti mulya munabyafuza omu abadde mu kibiina kimwe ekibyofuza ebbanga lyonna. Nga mumbulire wanonga wa amaanyi. Kakati sebo. Lutamaguzi kenyini abadde mu DP. Kati wa NUP. Kati njawulo eriwa. Kakati gwe tandika okusoma ebibiina omukulu ebyo byabaddemu. Do they change political parties with good intentions? National intentions or personal intentions? Are they appealing to the public ngabo baraba kati gwe bo yimiridde awo ddala ng'oli wa byabufuzi ng'oyimirira wali mpuga president w'ekibiina kyo konka Uganda kakati ebyo basobola obiteekawo mwe babateeka mu bibozibozi byabwe kuba bayambako Museveni okubuzaabuza mu kifo ky'okwogera ku national appealing issues tugenda mu kulonda what about electoral reforms tugenda mu kulonda what about constitutional reforms he has proposed reforms which proposed reforms zizaleeta Mubaleta reforms ngo yetika reforms ngambeere erimbu namuna byafuze yetise reforms zange yali mukama wa mu parliament mukama wange mukikubanze tuba tubalenge abamukufe tetuli mu bya uliriza ndi mu byobufuzi siri nanyu nze wemba nkubulidde amazima gava ku mutima gwange kubanga I am not seeking fame so boyabero kama what makes you nze we nali mu parliament omubuuzaako kubanga asobola okuwuliriza omubuuze tetutamaguzi yakugamba ki nze namugamba nti tubadde wano n'abakulembeze naye nze toli mukulembeze wange paka boliva yes me
fe tulengera wala katuli wankyazanga ku TV ku radio nga ngendo okwesimbawo nombuuza ndi lwaki towagira mawo kati ate gwe weekubenga likembwa ate mawo yakutte ekibiina n'akiteeka mu kikapu n'akitwala ewa Machandi. And you told him, I openly told him, we have so many leaders in parliament, but you are not my leader. I'm very sorry, mister. Gendo obuze ku record za parliament, mbadde shadow minister bukyanyingira parliament, obuze meeting mekaze yatuuza ze natura mu meeting bbiri nga bamuleeta nenga bamusibula. Ate bagenda okumusibula ng'era mbagamba nti mulengedde ffe bye tulengera bye mutasobola kulengera kubanga I could never sit with the political dealers pretending that we are fighting Museveni. You can never do it? I could never sit with the political dealers. Nzomanyi kubuulira kindi ku mutima siri kwa appeasement zammwe ze mwerimbalimba mbusimanyi ono nze nkubuulirawo nti ono dealer alina byagoba era Museveni abadde ababeesaawo kati genda omubuuze oyo tasobola kufunayo yadde kansala ku kulonda okujja bw'amufuna nja kumuwaayo akakadde ku musaala nga kansala akyajja okwesimba ku kibiina kyoyo azze kukola mulimu ki mbuulire ekimuleese kugatta ngaba onoonya bagatta ng'ogenda woyo nawe namwe mutubaleemu ku bwongo bwebeerere mu kungu nawe toneebeereramu okukwata bukulembezi bwa ggwanga oyo nga bukwata kati nze nakwata bwansi yonna mubakwata obukulembeze omulaba DF Democratic wawulidde Museveni nga yeetonda yagambye neetonda ku lwange ne beejenti bange wamuwulidde beejenti bo bamanyi can you write a letter omugambe can you specify your agents here mu Buganda ne Uganda and we knew Museveni has his agents abamuyambyeko okwegabanya Buganda. Is this the Buganda you want to see for your children? But again, look at Buganda next 50 years and Uganda. Kati abo tetubamalirako budde ensonga eziri mu ddiiro tutunuulira lwaki abasomesa bagenda kwekalakaasa nga Museveni okutte sente biliyoni 465 zitadde mu budget tuziwe peneti n'abasomesa ba Uganda ani bigger 465 billions given to Enerica Peneti in this budget yeno ngena abasomesa obagambye abasomesa beetaaga sente meka abagenda okwekalakasa abasomesa eggwanga. Can you allow it nti omusomesa yajja asomesa omwana wo nga gwe uwa atudde waka omuwa poliisi ajja ayimirire wabweru bamukuba amasasi ng'akukuuma gwe naye ng'awulira nti sente ezo ziwa peneti naye nga yo wa poliisi omusuza wabweru wagaana okumwongeza omusaala gwe afuna emitwalo 45. Abe Masindi hoima abantu beyo babonaabona ku ttaka abantu b'e Nakaseke abantu bonna mu ggwanga naye kye twongera okubakwira omulanga buli ne capacity ng'alina ky'osobola okukola kikole tusobole okuzimba ensi yaffe Uganda. Eby'ebyobufuzi byatandise mbasaba ng'ogenze mu byobufuzi baako n'ekyokola naye ogenda okuyimirirawo nti nze mu P2B kungu ng'abantu olina adresi nga kungu oyimirira ng'olina adresi naye kakati oyinza okuyimirirawo n'oba nga mwe mubba embijji z'abantu mwe mubba enkoko wakati politics mumufudde buli asanga yalina gy'alaga ate kino nkiwa Mukulumpuuga Sebo Mukulumpuuga kino nkikuwanganza omusajja Omuganda Sebo twagala okukugamba ebiro byo bituuke genda weetondere Kyagulanyi eyakufuula kyoli ya nothing twababuulirako wano ng'oli omukulu bw'ayogedde ne mugamba nti tubawalana nti simanyirwa bya bufuzi naye ffe olw'okuba genda weetondere kubanga Sebo ekyo kibuuzizza nga gwe memba wa PLU olw'okutaataaganya Sebo ng'ontwala kantindiggwa